ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Jukira bakusala ekino ngengeri gye bakitungamu jukira amalwaliro ga government batunga. Obanga waka solid omuwala watandi tutandisa kuwana bannange kikyempulira kino tugenda mu maaso naye nga ngenda owulira guno omubiri si gwa bulijjo guti omubiri nga si gwa bulijjo watandise dda ngenda okukwata kwata muno guno engonde eno si engonde eno eri nnomu otandise obbiraba ntandise ati awo njagadde okukebera anjukira kuliko ettaala y'essimu eyeri evuddeko empulira eŋŋonda eno si ya bulijjo kati eŋŋonda eno wano mu ntandikwa tewagiwulira ate nga amaddu gakukkiriza kale tutandise olabe omala otutuuka mu makati awo otandise okwetegereza ate oli omusawo yakukakasizza ono sitedde bino birina kujja luvannyuma aho omubiri owulira gugonda nga siponji omubiri guli nga siponji kati vayo no siponji gyonyiga nti enetuka niyeekwata egonda nga amazzi gotadde mu kaveera omubiri nga gulinga omala kuteeka amazzi mu kaveera nogakola bwoti ng'owulira negumba munda mulinga eritali nengamba ono kirabika oba yakula bulungi just naye ng'essaso kyakuba ebyo byonna obirowooza mu mutima nga okube emmundu mutima ngamba kasita bakebedde obudde bwe bukya omuwala ngamba agenda ate yali avudde wala mukono tuli ku Ntebe Road tulizana omutima guŋŋamba bw'oba oli mugezi ono omuwala mutwale mu ddwaliro eddala ku makya kubanze entya nnyo siriimu kati mugaso ki
Ogwo gwali mugaso ki? Anti wano engonda y'omubiri sigirabanga. Anti kye ŋŋamba. Olwo omutwala ku makya. Nga olwedde byawedde dda. Otaasa ki? Nze ngamba njakka kasaruza tisole zaatuwadde. Nyino zikakasa nkikakasiza mulamu naye kamwongere kuba nayine eddwaliro waliwo eddwaliro liri ku Ntebe Road. Nga tonatuuka ku Roofings baliyita Joint Olive Research Clinic. Kati nayineyo omusawo mukwano gwange yali akola ku balwadde ba siriimu. Era eddwaliro likola ku balwadde ba siriimu bokka. Yali yaŋŋamba gwe bw'oba ofunye omuwala jangu tumukebere kuba balina ebyuma ebirungi ennyo nnyo nnyo. Era eddwaliro ly'amaanyi. Naŋŋamba gwe oba ofunye omuwala muleete tugenda mukebera ku bwereere. Kati ekiro tebakola. Ebyuma byabwe byo tebyetaagisa ebyo sima myezi 3. Ebyuma byabwe by'amaanyi nnyo. Myezi 3 bye bino ebyaba wanayinki mukebera odde. Bakebera. Results tezigira ku bupapula nga byabano. Zosi za bupapula. Bateeka musaayi gwe bakuggyako mungi wano ne bateeka eri mu kyuma ne kyetolooza ne computer results zigira mu computer. Era amalwaliro gali abiri Merid May ne Joint Research. Ago bwe bakebera ne bagamba manya kye bagambye kyekyo. Kati neziyukira omusawo yaŋŋamba omuwala bw'ofuna ng'omuwala muleete. Kati nze nkimanyi nti wano mbadde sinatereera bulungi. Ono omuwala zati ze batuwadde. Bano abasawo obuntu bwabwe njagala nkakase kye batugambye. Kuba omuwala ono sigenda kuddamu kumwegattano guno gwe gusooka ate era gwe gusembayo. Nyaka kye wali okoze kyali kiwedde. Omutima gungamba bwe gubanga gwe gusembayo kankakase ddala nti omubiri gwe muki bali results ze bampadde ze zino nga terumu manyi nti kiwedde neme okweraliikirira kuba nze etya nnyo siriimu. Ngenze tukedde ku makya engoye zazikutte bikimu kimu apaakize tugenda nga naye tuyitako ku ddwaliro eddala. Tugende tulabe ku mukwano gwange. Twambusa okuveza nagenda ku Joint Research. Kaboda kalinga ka 12. Ngolinga yambuka wagulu ku Quality supermarket. Eddwaliro liri awo tutuuka. Tumalo tuuka. Omusawo mukwano gwange nga amuyita muganti andabire eri mu compound ngamba ole omulese nga awo oli musajja nagamba nti muli muwala gwofuna gwe mulete tujja kumukebera bwerere tebajjaako sente. Omwala nga bamukebera. Omwala nga bamala okutujja ko omusayi nga amugamba no bino ebyuma obiraba. Sirimu ne baba yayingidde eggulu. Bamulaba. Otandise okanga. Anti nga mukakasa mugamba nti bali batukebe naye bano ebyuma byabwe wano bye bisinga va ku biro bu clinic. Mu dakika 5 omwale simu temukubirwa. Alo? Taata wo mulwadde. Nga ino okudduka mangu. Omala nga ngamba taata wange bangambye mulwadde ate ngenda kati nze nyino muyamba omutwala mu ddwaliro. Nange ngamba musawo. Nno omwala bangambye kitaawo alwadde agenda. Naye omusawo bwe yamala olaba omwala yambuuza omuwala ayonsa ayina abaana. Ne mugamba ne simanyi. Nagamba agambye ko nti ayinayo abaana. Nanga tanangamba ko nti ayina abaana. Nangamba ayina. Nze sitabifaako. Kumbe omusawo ye yali amaze okumulaba nti omuwala mulwadde. Omuwala tatagala ntayagala genda kitaawe mulwadde biki. Omusawo agamba lindako eddakiika 10 buno bulamu bwammwe. Muze kumanya kituufu. Mulindeko n'atuwa n'akatebe olw'omunda mutuule wali yakitegedde. Batuleetera results omusawo atuyita atugamba bwe mujja wano okwekebeza nga muli babiri kitegeeza mwena mwesigangana. Results zibawaaba babiri nti mukkiriza nti ye nze mutwe nze nkkiriza nti nyabo kkiriza nti ye. Omusawo aleeta results ng'agamba musuubira ebintu bya mirundi ena okubanga mwena muli balwadde oba mwena muli balamu okubanga omu mulwadde omulala mulamu. Mubisuubira nti ye nti kale. Omusawo ng'akuba results zange ze neekebeza buli mwezi nga ngamba gwe oli mulamu omuwala mulwadde. Nawulira ng'ekifo kize kiti. Bwaziba misana nalwa. Nolaba ekya bbulaaka. Nga mpunze. Nolabira ddala ng'etaanayo tugisima ntya. Omutima gwankuba. Omutima gwankuba. Era nze nebaza Mukama nti nalwala sirimu ate n'empona. Yes. Otya. Ati mu style yennyini.
omuwala yali mulwadde ati Uganda ali mukomulenga sinawona ate nga alina siriimu ddala kyenyine mashini omuwala yawakana omuwala yagamba siri mulwadde ne bakebera omusaayi emirundi 7 kitegeeza n'omuwala bamugamba yali surprised yali akimanyi naye yali yasinzira ku results ze baatuwa eri awakanye nti si mulwadde ne results yali zirina mu nsawo ne mugamba mu nsawo byogera olimba zizino results batukebedde ekiro omuwala mulamu nange ndi mulamu omusawo ne batwala mu kyuma ndo kyekikola final omusayi bwe babanga gubalemeredde kire ekyuma kimanye kipima simanyi kipima ebintu bingi ne bapima bakebera omusayi mirundi 7 nga bateeka mu kompyuta eno bagujjamu bateeka mu eri bagujjamu bateeka mashini ziri emirundi 7 kubisa mu kakasa nti results ze tubaleetedde ze balaga nti tuli balamu ate kino okulaga nti mulwadde teba mashini emu ng'ekoze era bakebera omusayi emirundi 7 ng'omuwala mulwadde naye ng'omuwala gwe baga nti ye olowooza alinamu akatengo wa nze nganze ali mu maziga gayulukuse dda tunaatera okulembeka ejjaaga namba olimba nejjusa kale singa saamukwana kale singa tebankomola kale singa saamusinkana kale bwe namusinkana singa saamuggyako namba y'essimu kale namba y'essimu singa nasaagikubako biri mu bwongo byonna agamba kale bayiwakamba gamba atya balange bankomaddeko wala siriimu ate ankutte balange kino kisiraanyi kikino mukama we ng'amaziga esanti yatobye dda otudda tokyavaamu kigambo ndi wano ndabanga ensi yonna nze ngifuuka kati ebirowoozo yinza okulowooza banka zibanja nze zonna eziri mu ggwanga nga ndaba nebyo tebimbala kuba ebbanja yinza olisasula naye nga si mulwadde gwe nga natandise dda okukankana olukankana olwo dokita omubbiddeko nti emmundu yavuze dda namugambye dda olinga musawo wange namugambye dda nangamba dokita nanga akanomba ekyokukola abo abasawo eddwaliro tulina olisiba tulina okubawaabira kuba ekintu kye bakoze kisaanyawo obulamu bwo bannange nze ng'ebyo byonna nga ndaba ng'omutima gungamba buukira omuwala omutuge naye nga ndaba ne bwe mutuga sirimu ate tejja kugenda yankute dda olwo omusawo agamba ki omusawo agamba nedda omuwala nga baleeta bakola ku system mangu anotandika eddagala abo bakansala bamuyise bamututa eri nze nsigadde wano olwo essimu ey'ekikwangala yavuddewo dda eyavuddewo dda takyagiriko olalaba kyabadde ayagala okuddukira kiwedde bamututa eri bakansala bamubuulirire biki alina otandika eddagala balikola process eddagala balireese alitandikirawo ale siriimu mubi gwe otuddawo olaba nga nawe olaba lwe luguudo nga mpulira entebe teyali teyeetoolwa naye nga mpulira entebe eringa etoolola eti zino nga za saaluuni nga mpulira n'essimu njagala jjaasa nga omutima gwo ngamba oba neetuge neewakatwa nga ngamba ne bwe neewakatwa bwe nfa sidda nga mpulira ebirowoozo nga bingi bannange ebisiriimu mubi ate siriimu asinga luma birowoozo ebirowoozo byokka byebikwekubira byebikutta nga batulaga empeke omuwala bamuleese dda batandisa omunnyonnyola nti odasooka n'empeke emwemu nti bw'okoma otukukyusiza katonda nga mpulira kati bye nali mpulira edda abantu abamira siriimu bye ndimu nange nga kati neekuumira ki omusawo tyalyoka kantema nti sebo okyalinayo omukisa oguwona era kyokola banzenzikiriza nti nawona siriimu omukisa go gubaawo bampa peepu baliyo empeke baziyita peepu aye kati gwe kyakuyamba amagezi gajja Katonda yakuwa amagezi ago n'ogenderawo ku makya kuba ezo empeke bazikuwa before oba 72 hours ozimirira 72 hours
size nako esatu ziba satu ziba nako 7 okumira ngamba 72 hours zize nako nga satu kyemani sicho ziba satu kati awo so tandika ki pepu nera senga ogendayo ng'esatu zikoze eki olyoka omujjukira noga ziba tezikyakola era nze mbusanya abavubuka omuntu gw'ogenda naye nga tonomwekakasa ennaku 3 ezo nga tezinayita ennaku 7 essaawa 7 weziba tezinayita genda mu ddwaliro bw'obanga yagenda gwe genda omire pepu genda oba nnyonnyole naye nowaga yannaye gwe nagenda naye simwekakasa naye yagenda naye nti twakikoze jo genda bakuwe empeke genda toguma kuba ojja kufa kuba tesirimu bwakuyingira tawona ate pepu somumira mwezi gumu n'owona namira pepu muganda wange pepu wali okimizeeko naye manya anywesa amazzi pepu omusawo yaŋŋamba oli mugumu naye mugaba musawo nyina okuguma kuba kino kirimu okutaasa obulamu n'aŋŋamba weetegeke ebirooto by'ogenda okufuna si bya bulijjo akuwa ebirooto naloota olaba omuti oyinza okulaba ng'omuti gwenkana Uganda nnamba osobola okulengera enkoko ng'eringa eva wano etuukanga Jinja oloota bw'oba toli mugumu osobola okuzuukuka ekiro n'odduka tatayisa bulungi erooto essebirooto ebikambwe ennyo naye nze ndowooza owamma okuloota okwe kuba kutya psychologically ziri empeke zirimu ekirungo ekyenjawulo olwedde obeeramu ne fiyeeri ekisooka wadde oba olimira nti okkiriza nti baggambye toba gwe mu bwongo obwo banga oyagala wulira kimu nti kati owonye kati oba teweekakasa olabira ddala nga oli mu kuzimira neera ziyinza obutakola ki era yaŋŋamba bw'otamirira mu budde bw'omanyi kuba essaawa pepu bananga omwezi ogumu olina kubanga bananga obulwadde buzibu olinganga namiranga empeke omusawo yaŋŋamba zimmire ng'ogenda kwebaka ate bali essaawa bw'otandika kwemu ebeemu throughout ze gwolaba nga ngenda kubbaala kukuuma ng'empeke zange nzirina ebyo byaliwo ng'okyali mani ne baawunsa ssebo okuuma olaba ng'obulamu bugenze empeke era ogimanyi okuuma bw'abalala empeke okuuma bw'abalala ng'obwo bwagenze okuuma olina stress empeke era ogimira okuva wano era empeke okuva wano ogimira leero ssaawa emu enkya kwemu ng'ekyali kuno ekisu tosobola kulya kawunga oba muwogo ebyo tebikwatagana na mpeke so naye nze ndowooza ebyebirooto ebyo nabiki endowooza yange nga Sami kiba psychological ziri empeke zirimu kyova olaba ojobuza abalwadde basirimu abasinga bafuna ebirooto ebibi eyo empeke erimu ekintu ekyekola ku bwongo anti kyenkugamba kiikino era n'abo abalwadde obanga alaba firimu abo abalwadde atuuka nakkiriza omanyi dinaayo olumu yetta abantu anti walaba wano kati singa akugamba yalwala ntuka mu ddwaliro ne bamugamba oli mulwadde naye nga ye alaba mbuba sitatasobola kulwala ndwala ntya sereba alwala kati ng'alaba ebyokulwala byebyo mu kyalo byabadongodongo bataasoma batamanyi kati dinaayo I think agamba siri sure naye bagamba yamala emyaka ndowooza nga 7 oba 8 nga tamira yabigaana anti obakyalimu ekiwuggwe so kibbi we yamuteeka wansi we yakakasa omulwadde ne bwamera empekese balwawo okukkiriza nti yalwala so kati dinaayo eyo olumu yeereeta ebyo ebintu naye oli wakkiriza naga kati ekyazze sirina kyakkola kantandika eddagala bwe bulamu bwange kati
ana gye bali lwaki n'abasawo bakugamba nti ogenda funa ebirooto ebibi anti kati ekyebirooto ebikyali mu kugamba olwedde abakimanyi kati gwe mu ddakiika 5 wali olowoozezza ebimalayo ensi yonna wabula byo kasa bagamba nti nno kyokka nga bagazikuwadde nti goli ki naye olwoko bagambye gwabadde naye eggulu ali ki walowooza ebibuuzo ensi yonna wagimalayo nolaba nga bakuziika nolaba nga bakusementinze boba nasinkanye waki enamba nazimusaba yaki kati abakimanyi era osobola ozimira noloote ekiro nga bakuteekayo ng'ofudde era abasinga bwe bagamba osobola naye kiba psychological kyova olaba nze kino kankiyise wano nja kusaba abavubuka abalamu mwekuume nnyo siriimu mubi aluma tebabalimba siriimu ye experience gy'olina okulabira ku mulala n'omwewala ebyo simante biriyo mbu yulani by experience nedda siriimu aluma mwekuume nze ndabyeko abalina obulwadde nina mikwano gyange gye mmanyi emirwadde naye nga nabo baŋŋamba nagamba Sami weekuume omanye ekintu okukuluma nga tokiraba sirimu alimu ebintu bibiri kwanakiwa obudde n'embisoma ebyambuzaabuza byalinganga ebintu bibiri ku bisatu kusirimu kubamira eddagala nga wano neebuuza lwaki tayimu gy'oba omirirako gy'olina okuddamu eddagala liba ligwamu kati nga neebuuza nga naye wemba mmize buli lunaku lwaki ekya tayimu kiri important ngamba wemmira leero kinti nenkyamize naye lwaki ekya tayimu kiri important nti we ziba ssaawa 3 zibeere 3 naye baŋŋamba nti eddagala lino lye bateeka mu mubiri ebanga psycho weight nti eddagala lino lye bateeka mu mubiri lyeba akawuka kati tayimu ziba zigenda okukoona ssaawa 3 kazuukuke ng'ozzaawo kaddamu keebaka okitegedde kaddamu kati okakuuma keebase okitegedde kuba nange nakiraba bwe namiranga ku ssaawa emu olumu ne neerabira ne zikoona ssaawa 2 era omusajja n'aŋŋamba yali abakolako n'aŋŋamba senga akawuka kano okasanga olina mmira ku 2 n'omira ku 4 ogenda kulabawo obuzibu lwa nsonga kaba kazuukuse dda kyova olaba oliwo omusanga ng'amira bulungi eddagala lye katuuka ne keebaka ne kaba nti kakyali active n'ogenda ne mu kyuma okumukebeza nga tebakyakalaba naye omunywi w'eddagala tabulako kamogo kati nze kubuulira nze mbalabyeko asobola okuba nga tebakyakalaba naye nga bw'omwetegereza omulwadde tabulako sayi ebyo byadda bulaza ebyo byadda era oba ogenderagendera ku ebyo nti omutunuulira nti n'omulaba ogenda kuddamu olowooza ebirowoozo bye walowooza wali empeke zirina noli wakebeza maaso nakebeza sebo namutuusa kati nkubuulira omuntu amira obulungi katuuka ne kakola ki nga ne wagenda omukebeza tebakola ki tebakalaba musayi kaakati abalokola abamu we tukolera ensobi awo wagendera mu kyaki naawe obujulizi nti awonye Mukama amponyezza. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 5 5 oba noti 787 997. Yoshtech Services, empowered by innovation. Choga kauka mukama tasa kawonya. Awona. Era awonya. Atya. Kuba mpuliddeko abawo obujulizi nti bawonya. Nekyengezako kulaga. Era nga nyina ne evidence ku bantu abamu bemanyi nti mu time eyo wekeebakidde oli waagenda n'akebeza ng'abadde kyasabirira awo asobola okulooza nti esaala ze zituuse nga tebakyakalaba kumbe kali eri keebase. Kumbe gye kali era mbalabyeko abamu bafudde n'okufa because wekamala okusituka ne kaddamu ate kakomawo n'amaanyi mangi. Basooka kweseetinga eri ne kali okakakoma n'amaanyi mangi emirundi. So ebiseera ebisinga kasita ova ku ddagala kyobola abavudde ku ddagala wekakomawo afaananira ddala bubi n'olumu agenda era abamu bafa. Kakomawo n'amaanyi mangi kuba obadde okatulugunya obadde okeebasizza okategedde kyokka mulimu ekali kaagala zuukuka okanyigiriza. Kati kyola nze ngamba abalokole kuba mazima reality eri nti abalokole bangi abali ku ddagala okategedde. Sigamba nti Katonda tawonya ate webale okuleeta emboozi eyo lwansonga programu yetu yambye okugaziya bino ebintu biyamba abavubuka. Nze nja kubuulira abalokole bangi abaki abalwadde si balokole bokka anti kati wano ndi ku balokole because kyengenda okwogerako kisinga mu balokole. Wo zuulanga nsoose ne bali abavubuka oba mulamu bannange kola ki weekuume. Naye ate woozuula nti bulaaza kikulidde sister wakoze ensobi nja kusaba kizibu nnyo naye weekubeekube kkiriza kizibu awo wewali obuzibu naye kkiriza nti kati nakoze ensobi kikoze eki awo saagala kwogerawo awo nti kindidde anti nkubuulira kuba wabi nnyo kuba ye reality wabi nnyo kiringa bakuteerako waya nti okulosi osale osobola okwegumya nti ojayitawo naye kubako bannange siriimu. Kati nkubuuza ekibuuzo kati senga wazuulibwa nga naawe oli abasawo bye basooka okugamba senga wafa era abasawo basooka kubuuza nti singa nze omusawo era kyekintu teri ntiisa gye nsinga okufuna ng'ogenda okwekebeza siriimu omusawo nambuuza ekibuuzo ekyo ayina kikubuuza singa tukusanga ng'olina so mental akutegeke bye nkugamba si bye mba ngenda okukola
kituufu anti wala ngambye kizibu because nze kyali wange yaŋŋamba nti Sami olaba gogenda mu ddwaliro ng'omusujja gukuluma ne bakuwa eddagala empeke ne bakugamba ojja jimira ku 3 simanyi n'emirundi 3 we bazituwa 3 emirundi 2 mu katayimu akatono ako okimanyi ozimisinga essaawa kasita owonaawonamu kati gayina ŋŋamba kati just imagine nze Sami n'empeke enjimira buli ssaawa yali yamira ssaawa 4 nange n'empeke enjimira buli ssaawa 4 era omuvubuka weekuume buli ssaawa 4 naŋŋamba olaba n'empeke bwe bulinga obulamu bwange era ne mmala olunaku ngezi sijimira yaba asinza mpeke yafuba nga bolaba nti wano omulokole naŋŋamba oba osobola okwekuuma weekuume kati nzi kubalwadde wozuulibwa nti ebintu byakyankalanye message ekyasinza obukulu gye nnyinza okukuwa kkiriza defeat nti akawuka kandidde kubanga gy'okoma obutakkiriza ate gy'ogenda okukoma okuba obubi anti Sami labayo omanyi lwaki okukkiriza okukkiriza kati biringa bino ebyenzikiriza waliwo okukkiriza n'oguma nti nze ndi mu Katonda naye waliwo embeera ekunyigaloga naye Mukama ndi naye oba yandekawo kati buno obulwadde obulaba bukukwata n'okkiriza kati omuntu asobola okugamba Sami nti ekintu ekisingayo okwangu kwe kulya nti olina okulyanga buli ssaawa 8 naye okimanyi nti essaawa ezimu zisobola okutuuka lazima nga woolya emmere teriiwo kituufu kati obulwadde ne bwokkiriza otuuka ekiseera era ne kikutuulamu n'ogamba butuufu naye ntalina ntuwulira kino kirala mu ntandikwa kiyinza okuzibuwalira naye emmanya nti Sami baŋŋamba buli ssaawa 8 sirina kyakukola buli 8 nnyina okulya kitegeeza buli wemba ŋŋenda ewantu ekisooka mu bwongo bwange kiri kimu ku 8 nnyina okukola ki kitegeeza we kiba kisooka nja kwepaakingira ebintu byange ogende nabyo mu budde kyengeza kugamba ki yagala gaana by that time webukwata toyina optioni tewali option yeeyo gwe mulimu okategedde gwe gufuuse mulimu omire eddagala lyo bulungi nga kwane Katonda akugamba yawonya otegedde naye okwejjanja bagenda wejjanjabe tusabe Katonda akole ki togenda kweggalira nti ogaane nti nze bakebedde akawuka bagambye ndi positive ne sigenda bimira Katonda ajja kunnyamba muvubuka weekuume bulaza sisita ajja kulimba nti musujja nti yafuuka musujja nga tamulina gogwo omusujja tegunakukwata ogunakukwata ojja kakasa nti si musujja nga bwe bagamba mubi nze ndabyeko abamulina ndabyeko abamulina okumanya obulwadde obwo mwana si bulungi bajja kuwoleza mbu abantu balwala kansa mbu abantu balwala sukaali ekyo njagale tukigaziyeemu because the reality is n'abali ku channel abatulaba abamu baki balwadde ye reality ate mbabuulira mu abalamu obulwadde buli mu bavubuka buteevuunyanga bunyeera ate ekiri mu bavubuka tosobola tegeera mulwadde n'atali abavubuka tosobola tabana baana ntaweerera fiizi ezimutuddemu kati weekebeze oba osobola obwenzi buveeko ddadi tolina kyogenda kukola n'oyo sisita muloogi obwenzi tebulina kye bufuna bulina magoba ojja kweyagala nga weekuumi okujjako tebulina magoba so naye badde mu bigambo byo bisembayo nkuutira abavubuka mwekuume ebyo byonna tubikola kutaasa bulamu bwa muntu kati wamira amanyi zimbuzabuza prep ne pep bakuwa pep prep yono gwe bamira nga gwoli naye muntu wo naye ye mulwadde so kati gwolimira tasobola kukwata mwezi mulamba naye omwezi gyalinga myaka 10 so zempeke ga 3 empeke gyomira wano tevaawo bwekyova omanya tevaawo so sirimu ye mubi
Natera ozula mulina to discriminating. Anze tososola. By the way, omuntu alina n'okukwata obulungi. So ye muntu ali mulwadde. Okusosola kubi. Okusosola si kirungi. Wanga ogenda musosola yekyawe agambe akulwaliza obwana bwo bonna bumalewo. Ate omuntu okukulwaza katugeze nti omusosodde kyangu nyasona kwesiba ku mukazi bo. Bwaba mukazi bwaba mukazi mutegedde nti alina bambi tososola mulabirire oba osobola nga gwayina omulabirira empeera ye eri mu ggulu bino byansi. Ate buno obulamu tosobola kuba seefu mpozi ng'ofudde. N'ab'emyaka 7 esobola omukwata. So obulwadde bwo bulina okukwata kasolo ngwazi oli mulamu busobola okukwata kasito wange oli mulamu manya nti sawa yona osooka okwekuuma mukazi n'ateekuuma. So siibula tuve wano. Nnyo Mr. Sebo nkweyanza nnyo okunkyaza ku mukutu guno. Webale era kujja naawe. Abamu babakangira eyo. Omulimu gw'okola gw'amaanyi. Tonnafuna ku busimu. Obusimu nze buli gwendeeta wano olumu bamukubira akasimu nga toddayo. Anze tonnakafunaako? Sinakafuna. Amiina. Kuba ne waba wankubira. Ajja kakasa. Ajja kakasa nti ddala nze nalokoka. Abagala okunkanga nange mbakanze. Togeza kunkubira bonkanga kanga. Nebaza nnyo ono omusajja bambi omulimu gw'okola Sebo gukyusiza abavubuka bangi. Amiina. Era olaba eno program omuntu abeereyo ku YouTube n'akagwako ne kamukyusa naye lwakuba nti abakutuukirira batono. Naye nze nakulaba naye mutima gwange nga nnyina okukunoonya. Amiina. Naye bantu bangi nnyo eno program ebakyusiza era nange nazze nga ndi mukakafu nti eno enjiri erina okukyusa abavubuka bangi ab'omulembe guno n'oguliddako kuba bino media esigalawo. Yes, so nze nkweyanza nnyo. Amiina. Ate weebale nnyo okuteekawo omukisa bambi omusajja ono talina bukwakulizo. Talina bukwakulizo bwe kasitoba nti omulamwa gwo gwakubuulira njiri kukyusa abantu kulabula abantu ng'omulamwa gwo guli ku Katonda awo mujja kukwatagana. Kubanga gwe kye tulina okukola obukwakulizo simanyi buba bwaki ababukola naye nze nakizuula nti bw'oteekawo obukwakulizo waliwo bw'osibirayo nga maybe tebasobola tuukiriza bukwakulizo obwo ate ne wabaawo n'ababusobola ne beefuga ne bajeefuga. Ate n'ekirala kye nkwebaza nti buno tulina amakanisa nze nyina ekkanisa naye guno omulanga gugenderera amakanisa tebatuwa budde bwa bujulizi bakuwa eddakiika 5 oluganda alina obujulizi aliwa jangu wano tukwate eddakiika 2 ate byonna bimaleyo kati nga bino ebintu byetumize enaku mmeka kweri nenno nze ndowooza mu ddakiika 2 nze kyendowooza ndowooza munaye programu yaabwe ebeera fixed. Omanyi kye nasinga otegeera programu z'ekyaki tezikyukako. Weebadde weebeera omwaka mulama nti nemujja ne mukeera ne mugira ezimu zifuuka zityo n'emyaka 5 ngabo. Obujulizi obeera mu kyaki bwa Mukama. Nze nwaliwo obujulizi kye ngenda okwogera wano kanse banantegeera tebanyiige. Nwaliwo obujulizi bwe ndowooza nti oba abalokole tubulekenga nga nda abuswaza olumu oba buswaza Katonda oba okumumalamu kitiibwa. Kwa kati ojja otya n'ogamba Mukama yeebazibwe nebaza Mukama Ssenyiga yabadde ampisa bubi naye yawonye. Tetuganye kale aba yakuyambye naawona kale naye obujulizi kwa bwe businga mu kyaki tobulaba bale nebaza Mukama omutwe gwabadde gunnuma omutwe gwa nakedde ku makyanga omutwe gunnuma ne Mukama yakoze eki yaguwonyeza. Kale sigamba nti bubi tira Katonda batawonyeza nenze ndowooza n'omusamize ekyakimukolera waliwo obujulizi obumu anyway nga omanyi omuntu ayinza okujja n'abanga akuwaana naye nga mu njogera ennyangu akunafuya kati nze ndowooza bwebwe obujulizi obumu so badde omalayo. Kino kyokola kituyambyeko abantu abalina kati nga bino ebintu ebisomesa abantu ng'obujulizi abantu abamu bujja bataasa. Era nkweyanza nnyo kuba nze ŋŋanzi nalaba sitole y'ono omwami eyali agenda naye yali agenti wa Sitaani yali asula abasumba aliwa
Yeremiah ye yampa amaanyi nange okujja kuba nze nange mbadde ntya naye omutima ne guŋŋamba bwe kiba nti bano abaana ba sitaani babikola nga tebatidde ffe okufa ate lwaki nze ntya okubaako ne bembuusa baleme okufa ate nga bubaka wabubuulira njiri ate ng'omukisa ogutaddewo so nenkwebaza nnyo n'omukisa ogwo era Mukama akikubalire akikubalire akiteeke ne ku baana kuba mulimu ogumu tugukola naye nze ndaba kino omulembe ogw'edda byali byawandiikibwa bateeka mu bayibuli naye kati omulembe guno ne gye tugenda mu maaso eyo bayibuli abantu bayinza okujja okuginafuya abantu bayinza okujja okuginafuya olaba omuntu asobola okukwata essimu eno nemufuula nnyo bize okusinga bayibuli naye bino ebintu ebigenda ku media social media nabyo biyinza okujja okutambula generations nyingi mu maaso eyo buno obujulizi bujja kukyusa abantu bangi mu mirembe egiddako ne kati gwe tulimu ne bayibuli tugisoma era y'amaanyi nnyo okusinga media ku byawandiikibwa n'ebintu eby'omwoyo naye buno obubaka butuuka nnyo ku balokole n'abatali abakkiriza mu bayibuli n'abagikkiriza butuuka ku musiraamu butuuka ku musamize abagikkiriza n'abatagikkiriza buno obubaka bubatuukako naye wali agamba sijja kusoma bayibuli nze sijja nzikiririzamu naye buno obubaka nga babulaba buno obubaka butuuka ku musiraamu ngawe wali nga mukola ebyammwe naye nga Salt ate ebeerako yammwe so buno obujulizi buleeta n'atakkiriza ate n'okunyumiza ki ne Jeremiah yennyini yabeeranga mu ssabo lye ng'amala okugira byakoze naye ne Unique Media ng'agira naye kati ye ng'agira n'ebino ebyekyanga byekyangira wano nja bisuula wati oyo yagambanga buno bubaka bulungi nnyo omuntu asobola kuba mu baasi naye ng'agenda kusamira ne bumukyusiza mu kkubo n'akyuka nadda abo b'obujulizi tubuwuliddeko mwembe nze nakyuka nali ku njaye naye nali taddeko soroti anyway kale ekisooka nja kwebaza okujja n'otatya waliwo abajja ate olumuteekamu kamera tukagamba naye kati bino nabyo mbyogere nomugagala ate wanonye eki bye byakuleese so nkwebaza okubeera nga oze n'oyogera byolowooza nti bye bituufu ekirala n'otatya omanyi waliwo omwagamba nti bategeere nti bantwala ku nnyanja ne bankola bino kati n'abusirikira omwana omuwulira nakweza audio mu WhatsApp nga hale nyina obujulizi naye sinnatuuka kubuwa n'omugoba ono atuusa ddi abamu no basirikira ddala so ekyo kyo nkikwebaza ekirala buteekyanga kuba lwe twasooka okuzuutinga ate ne tutaddamu nabyerabira ge mazima musajja yankubira nanzijuliza nga musajja twamugambye akomewo ku Saturday nga nabyerabira era ndoza wagenda okunkuba entwogera nga tontegeera nze mbakimanyi so abalala beekyangira awo olumu n'omuwulira ate kati nga yagenze walala ekitaba kikyamu nekyo nkikwebaza then n'okuteekamu obudde bwo ne ka transportiko I think byo byemba nkwebaza tewaliwo ebirala wano tubuulira njiri tewali birala saagala nkisusse nnyo kuba tebiriiwo era tebiriiwo weebale nnyo amina weebalire ddala kale ajja kusembya ekirala kyenza okwebaza akaboozi ka AIDS nako kalungi weebale kaleeta kuba simanyi oba nandifunye nti ndeese puroguramu y'ekyo abavubuka babuuke naye ekyo tukigaziyizaamu ekyo bafunemu ekyokuyiga then waliwo abantu abagamba nti mu puroguramu ezasooka nazikwata bubi mbu nayogera nnyo okusinga gwe nali ndeese bansonyiwe banaye munsonyiwe be nayise obubi olw'ekyo bagamba mbu nali saakuwa time emala mbu nali nku so munsonyiwe olw'ekyo abaagala okunsonyiwa otherwise nsuubira nti buno obubaka bugenda kuyamba abantu ekirala tetubukola kwewaana oba mbu simanya sitoole ennungi
era stories etweta tuzireta mbo onyumirwe nnyo following mbolinga following ka soap nedda funamu ekyokuyiga oyogedde ku kintu ky'okusonyiwa ekyo abantu bonna abankola ebintu ebyo nabasonyiwa era ne bwe mbasanga mbabuuza kuba obutasonyiwa tebugasa. Amina. So following ka soap funamu ekyokuyiga weba bukoledde kama yeebazibwe oba tebukoledde linda obulala tujja kuleeta obulala awo wabi kale nsembyayo kimu abavubuka mwekuume ebintu bino wammanga mwekuume obulwadde buluma siriimu afuuka musujja nga tomulina nga babyogera musiriimu yafuuka musujja nga tannakukwata. Nkimanyi baŋŋamba abawala ennaku zo batya nnyo embuto okusinga siriimu. Mwebeereremu. Ekyokubiri batukozesa nnyo abavubuka olw'okuba tuba tuwankawanka tunoonya bulamu bulungi. Omusajja oyo ssente zaakuwa ez'obwereere gwe zolowooza nti ffala. Gwe omuvubuka omukyalo oyo akufaako ennyo munnange teyakwagala bwagazi nti munnange gwasinga obulungi byonna byakkolera tolowooza nti gwe olina bubeezi mukisa ogwalemu abalala naye alina kyabala. Teri muntu akuteekamu ssente ye mu ssiru teri webale nnyo kiddemu teri muntu akuteekamu ssente ye mu ssiru aba ayina waalindira amakungula. Tolowooza nti wamukwata obwongo tolowooza nti gwe oli mugezi nnyo nedda olowooza omusajja oyo oba omukyalo oyo azikuteekamu akulya ebigere 5 mu maaso. Ekisembayo mugende mukole essaala nga teriiko bikolwa ebanfu nze ndabanga enfu bannaye munjulire Bayibuli bweyogera essaala etaliiko bikolwa nfu. Gwayagala okugenda ebweru simanyi onoonya emirimu ebweru genda osooka ofune passport. Y'omusaba musanga ali mu kisenge akaaba taliradde passport naye akkiriza Mukama amutwala bweru tugenze. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.